Mu mawulire ge tulinawo omukulu amanyidwa nga Michael Katungi ono nga mukungu mu kibiina kya NRM atera wamu n'ekisinde ekya PLU wetwogereranga ku saidi ye si birungi oluvannyuma okubeera nti bakamaabe mu kibiina ekya NRM wamu n'ekisinde ekya PLU batandise okubeera nga bamwefuulira omusajja ono jjukira gye buvuddeko nakuwa amawulire gavumenti y'eggwanga erya America emunoonya era ng'ali ku wanted musango ki omusajja ono avunaanibwa omusango ogw'okubeera nti adiiringa enjaga cocaine n'ebyokulwanyisa bimenya amateeka era nga kigambibwa nti abitunda eri akabinja akadiringa mu njaga nga kadiringa mu byokulwanyisa era nga katawanya gavumenti ez'enjawulo naddala awo mu bitundu bya North America akabinja kano kamanyiddwa nga Cartel de Jalisco Nueva Generation era nga kasangibwa mu ggwanga erya Mexico akabinja kano kamanyiddwa nnyo nti kabadde kagugulana ne gavumenti y'eggwanga erya United States of America era nga kigambibwa nti enjaga ekyasinze okubeera nga etundibwa mu ggwanga erya America ekintu gavumenti ya America kyetakkiriziganya nakyo kakati munna Uganda omukulu amanyidwa nga Michael Katungi ono nga wa NRM era nga subscribinga ne ku kisinde ekya PLU gavumenti y'eggwanga erya America yavaayo n'efulumya ekiwandiiko nti ye n'abalala abawererako ddala abava mawanga agali wano kuliko munnansi w'eggwanga erya Kenya kuliko munnansi w'eggwanga erya Tanzania n'abalala bava mawanga amalala kakati kigambibwa nti bano bavunaanyizibwa era banoonyezebwa ku misango egigambibwa nti babadde nga badiiringa enjaga nga bagiyingiza eggwanga erya America n'eggwanga erya Mexico mu bubba era nga kigambibwa nti babadde ebintu bino babadde bakukusa nga babitunda eri akabinja kano kenkugambye akamanyiddwa nga CJNG oba Cartel de Jalisco Nueva Generation kakati ekituuse ku musajja ono oluvannyuma lw'okubeera nti gavumenti ya America yamaze dda okubeera nga eyisa ekiragiro oba ekibaluwa kye bakuntumye nti omusajja ono essaawa yonna anoonyezebwa era bwe bamukwatirako bagenda kubanga bamutwala ngenda kukusomera nkutegeeze mateeka ki gaba yamenye era misango ki oba bibonerezo ki byayolekedde okubeera nga afeesinga mu ggwanga erya America omukulu amanyiddwa nga Michael Katungi oluvannyuma lw'okuba nti omusango ogw'okudiiringira mu njaga mu bumenyi bw'amateeka ogw'okudiiringira mu byokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka omusango guno gugambibwa okuba nti kooti mu ggwanga erya America emulindirire essaawa yonna wagenda okuddamu okubeera ng'alabikirako mu ggwanga eryo oba banaaba bamukutte bukwasi oba bakamaabe banaaba bamuwaliyo oba America ejja kumunya paka enasobola okubeera ng'evula amawulire gano gakuwa gye buvuddeko n'enyeziire amawulire gafuluma ng'era kusomesa 10 omwezi guno gw'omunaana mwaka 2025 amanyiddwa nga Michael Katungi yakwatibwa oba kamera zamukwala ng'akukusa enjaga akusa ebyokonyesa ate n'ebyomutawaana era okusinziira ku kiwandiiko kye nafuna nga kigamba nti Eastern District of Virginia mu ggwanga erya United States of America bino gye byatandikira era ng'okusinziira ku fayiro gye nakusomera gye buvuddeko ku mukulu ono byabadde adiiringa nabyo abadde adiiringa enjaga kye bayita cocaine abadde adiiringa era ng'akukusa kye bayita machine guns emmundu ezo ziriboggola abadde adiiringa era ng'akukusa kye bayita rocket launchers grenades sniper rifles emmundu ezo ez'aba sniper ne anti-aircraft weapons ebyokulwanyisa bino ebigambibwa okuba nti bikuba n'ennyonyi omukulu amanyiddwa nga Michael Katungi ono nga mukungu mu gavumenti ya NRM byebimu ku ebyo byabadde akukusa bagamba nti bamwonya wonna webamukwatirawo bonna we banamufunira ogambira eggwanga erya Uganda ye n'abemuwaddeyo nga bakanga bamuwayo otwogerera nga bibese birungi kubanga bamwefuulidde dda era wetwogerera Michael Katungi ekibiina olw'ekisinde ekya PLU bamaze okubeera nga mugoba yandosa PLU ebe mugoye ekulembera General Kandugaba mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza bandibanga bamwefuulidde era nga bamugobye mu bibiina byabwe oluvannyuma lw'okubeera nti bo balina ensonga zabayimukukiira tukani gavumenti y'eggwanga erya America egenda kubateekako obunkenke nti omuntu ono abadde adiiringa mu byokulwanyisa abadde adiiringa nga kusenjala tumwetaaga bayinza okuba kubeera nga bamuzirira ate bagenda maaso n'okuzibikirira ebintu ebirala jjukira nti buddekera kuwamulira w'omunnansi w'eggwanga erya America ono nga yafiira mu kaduku aka poliisi ey'Entebbe kino nno ekintu nakyo kikyagenda maaso okuba nga kirondoolwa era gavumenti y'eggwanga erya America eyatuula ku nsonga eno era ensonga eno teyakomeeyo ekyagenda maaso n'okubeera nga erondoolwa kakati byaliwo ebyo abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda eya NRM nga bakyagenda maaso n'okuzibikiriza byebibiri by'amambe ebya munnansi wa America yafiira mu kaduku ka poliisi nga kwogatta n'ebya abandi babeera nga batadde w'embeera ey'okuyanira enkyukakyuka kati amawulire agaliwo ekibiina ekya PLU okuza kiyita ekisinde otwogera nga Michael Katungi bamuwandiikidde dda namutegeeza nti munnange totuleetera bizibu genda ofafagane n'abasajja genda ofafagane n'embeera zo obadde okukusa ebyokulwanyisa oba bakutte batya fe munnange totuleetera bizibu bamaze dda okubeera nga bamwefuulira ekibiina ekya PLU yamaze dda okubeera nga wampulira oza kiddako nkuleetedde egimu ku misango
ejiyinza okuba nga gijja kumusalirwa oba ebimu ku bibonerezo byayinza okuba nga byayolekedde singa gavumenti y'eggwanga erya America inaaba emukutteko. Ngenda bikuwa bulungi nnyo naye kansooke nkuwa ekiwandiiko kino ekinnyonnyolera ne kigenda mu maaso n'okuba nga kikonfaminga ebyo byengenda mu maaso n'okuba nga nkugamba nti ekisinde ekya PLU bwe twogerera kyamaze dda okubeera nga kifuumuula omukulu amanyiddwa nga Michael Katungi. Bagamba tebamwagala mu kisinde kyabwe oluvannyuma lw'ebyo ebyamutuuseeko. Tebagamba si beetegefu kugenda maaso nakubanga bamuyirawo omubiri kyokka nga mu budde bwe bumu nabo bennyini balina ebizibu byabwe bye batajja kukkiriza oba oliawo kugenda maaso nakugatta ate nansonga eno kakati gwampuliriza omukuluenda kusoma ekiwandiiko wano oluvannyuma ate nzije nkulage ebibonerezo ki omukulu ono byayolekedde oluvannyuma lw'abasajja bano okubeera nga bandibanga bwe batyo bamaze okubeera nga bamuvaamu gwampuliriza. Ekyokuba nga bamuvuddemu kireese obunkenke naddala mu bafamire ye, kireese obunkenke naddala ye yennyini musajja mukulu gy'ali, kubanga we twogerera gavumenti y'eggwanga erya America yandibanga egenda kumukwata ate emugguleko emisango. Ebibonerezo ebimu ku ebyo byengenda okuba nga nkuwa gwakyampuliriza. Bw'oba omaze okuba nga otuwa ekigalo nja kukusaba genda mu comment section teekayo obubaka ku nsonga nga zino ozirowoozaako okiwuliriza mu kiwandiiko kye nnina bwe kigamba. General Muhoozi fires Katungi from PLU leadership over arms trafficking saga. General Muhoozi Kainerugaba agobye omukulu Michael Katungi oyo gwolaba ku screen yo oluvannyuma lw'ebyo bye nkugambye nti baamukwata ng'adi iringa mukukusa enjaga ng'agiyingiza eggwanga erya America. Enjaga endala ng'agikukusa agitwala mu ggwanga erya Mexico nga bakwatagana n'akabinja kali kenkugambye ke bayita Cartel de Jalisco Nueva Generation oba CJNG. Kakati abakulu mu kibiina ekya PLU bagamba totuleetera bizibu tetugenda kusobola bikwasaganya kwatamu ebibyo ebyangu oberenga otuviira mu kibiina kino tutambuze ensonga zaffe nga tetulina ate bizibu birala tugenda kubuukira. Ekiwandiiko kino nga bagenda maaso n'okugamba nti First Son and Patriotic League of Uganda PLU chairman General Muhoozi Kainerugaba has removed Michael Katungi Mpeirwe from his post as a commissioner for external affairs and expelled him from the party's central committee following US charges linking him to an alleged $58 million arms trafficking allegations. Uliriza bulungi nnyo nti General Muhoozi Kainerugaba mu kisinde kye ekya PLU amaze bwatyo okubanga yeefuulira abadde mukwano gwe era nga abadde alina ekifo nga commissioner for external affairs era nga yavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga mu kisinde ekyo ekya PLU. Kakati we twogerera nga musajja mukulu ebibye si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga lya America bwe lyavaayo ne muteekako ekibaluwa kiba kuntumye nti ebyo byadakukusa bibalirirwamu muliza bulungi bibalirirwamu sente zino buwanana obukadde bwa $508 sente zo ngenda zikubulira nga nziziza mu z'Uganda otegeere abasajja sente ze babadde bakuba naddala nga baddiringa ebyobugagga bino oba ebintu bino ebitakkirizibwa mu mateeka. Nkugambye obukadde bwa $508 bwe bubadde bubalirirwamu ebintu bino omukulu byabaddenga akukusa ng'abitwala mu bakulu mu ggwanga erya Mexico mu kabinja kali Cartel akadiringira mu byokulwanyisa eby'omutawaanya ennyo ate ebimu abadde abitwala omuli enjaga mu ggwanga erya America era nga kigambibwa nti bino bibadde birina okumuviirako ebizibu. Otegere bulungi nnyo embeera nga bwe zigenda okuba nga zitambula. Omukulu we twogerera ng'ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu sente obuwanana
bwabadde akuba mu mbeera eno bwandibanga bambi bugenda kufuuka ate kalumanywera kubanga n'ekisinde ekya PLU wetwogerera nga kimaze okubeera nga kimuvaamu bamaze okubanga bamuwaayo kubanga bamugambye ekisinde kyabwe tebaagala mu mbeera eno tebakkiriza oba tebagenda kukkiriza kulaba nga bagenda mu maaso n'okuyiriba n'embeera eno ate nga bakyayina ebizibu ebirala oba olyawe bagenda mu maaso n'okubeera nga bayiriba nabyo. Wuliriza bulungi nnyo. Omukulu ono yali yaweebwa ekifo ekya Commissioner for External Affairs mu kisinde kya PLU wetwogerera nga bamugobye era laba muhozi post gyagambye, I have decided to remove Michael Katunji as Commissioner External Affairs of PLU. Nti mmaze okujjawo okufuumuula era n'okugoba Michael Katunji nga Commissioner avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga oluvannyuma lw'okumukwatira mu ssaga ey'okukukusa enjaga, okukukusa ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala oba olyawo bye tutajja kusobola kugenda mu maaso nakubeera nga tudiiringa nabyo. Kakati abakulu bagamba fereka tumweggyeko ebizibu bye afaafagane nabyo oluvannyuma lwa ddiiru z'abadde akutula, kubanga nkugambye obukadde 58 oba dola eza America. Kitegeeza omusajja abadde ali mu ddiiru ya buwumbi 206 n'obukadde 400 mu n'obukadde 403 nti 206 billion Ugandan shillings zezimu ku ddiiru z'abadde akutula omukulu Michael Katunji, era nga kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba yandibanga abadde alina kyamanyi ku ddiiru zino. Ebyo nno byajjira mu comment section, ngenda kujja mbere nga byonna mbikutuusaako, naye nga amawulire genkuwa omukulu wetwogerera nga bamuvuddemu bamwefuulidde bakama be oba mikwano gye wetwogerera nga agenda kutandika kufaafagana na bibye, kubanga kugamba eggwanga erya America limaze okubeera nga liyisa ekibaluwa kye bakuntumye essaawa yonna bwakwatibwako babeere nga bamuteeka ku nnyondo bamutikke bamutwale mu ggwanga erya America oba olyawo ligende maaso n'okubeera nga limuvunaana. Ebyo byonna ebinagenda maaso n'okuba nga bivaayo tosubwa wano ku mukuto gwa Redson TV ojja kubanga obifuna. Kakati wuliriza nkugambe ngenda kubuulira singa omusajja ono gumukka mu vi olowooza kiki ekigenda okuddako mu bulamu bwe, kubanga guno omusango gw'okukukusa enjaga, omusango gw'okukukusa ebyokulwanyisa si musango mutono. Amawulire gafuluma gye buvuddeko era nenga kuwa bulungi nnyo. Kakati gwe abadde agoberera wano wenjagala osimba essira nsooke nkutegeeze amateeka mu ggwanga erya America go gakola tegalinga amateeka mu mawanga agamu naddala mu ggwanga erya Uganda, nti oba olyawo engeri gyali munene, engeri gyali gyalina baani akumanyi nga bangi bagamba n'ogu oba olyawo yandibadde essaawa eno tali ku bunkenke era yandibadde tali ku dduka kubanga mu ggwanga erya America amateeka gakola. Wuliriza singa bamukwatako byayolekedde okusinziira ku mateeka gafuga eggwanga erya America era ga protecting ebintu nga bino bye twogeddeko. Mu bimu ku biyinza omutuukako kye tuyita possible penalties bwenkebeddeko mu mateeka ga America waliwo kye bayita mandatory minimum sentence 10 years in prison, nti ekibonerezo ekiyinza okulabikanga oba okuwulikikanga ekitonotono omukulu ono kyayinza okwolekera gy'emyaka 10 okusibwa mu kkomera mu ggwanga erya America. Bwe baba tebamukoze ekyo ayolekedde okusibwa kye bayita maximum sentence life imprisonment, nti asobola n'okusibwa obulamu bwe bwonna bwasigaza ku nsi mu ggwanga erya America n'aba nga tagenda kuvaayo singa America emukwatako. Nkugambye bakama be bamaze dde okubeera nga bamuvaamu. Conspiracy to distribute cocaine. Penalties include lengthy prison sentences and significant fines. Nti omusango gwonna ogwekuusa ku kudiiringa enjaga n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ebyo, nti mu mateeka g'eggwanga erya America ebimu ku birunzo by'ogenda osanga wandibanga ogenda kusibwa kye tuyita life imprisonment, yandibanga agenda kusibwa emyaka gye gyonna nga wakuvaayo nga mufu ajja kugibwayo nga amaze kubeera nga afiiriddeyo, oba si ekyo okusasula ssente bayinza okumutanza ssente significant fines. Kyokka ate nga waliwo n'akawaayiro akagamba nti asobola okwolekera oba asobola okufeesinga ebibonerezo byombi, basobola okumugamba tugenda kukusiba mayisa, naye ate wadde tugenda kukusiba mayisa weetaaga okusooka okusasula obuwumbi bwa ssente za Uganda oba obukadde bwa dola bwe buti okusinziira ku mateeka g'eggwanga erya Uganda. Ono nno mukungu mu gavumenti ya NRM, gavumenti eya NRM oba ekisinde ekya PLU kubanga bye bimu eri eringa branch. Wetwogerera nga bamuvudde mudda era gwampuliriza njagala okutegeeza nti kaakati ali ku lulwe abasajja bamugambye ffe tetujja kusobola kubeera nga tudiiringa na bino. Wuliriza wano nga tugenda mu maaso. Conspiracy to possess firearms in furtherance of drug trafficking. Penalties include prison time
for possessing firearms, including machine guns and destructive devices, to facilitate drug trafficking. Nti era wano ayinza okuba nga ayolekedde okuba nga amenya agamu ku mateeka agasinga okubeera ag'obulabe ennyo, nti okupozesinga ebyokulwanyisa, ate ebyokulwanyisa bino nga tabipozesinga nti bibye agenda kutambula butambuzi nabyo, wabula abipozesinga nga ebyokumuyambako okulaba nga atambuza enjaga. Abamu bagambibwa okuba nti babeera n'ebyokulwanyisa bino ebimuyambako bw'aba alina gy'atwala akayaga kabeere nga katambula bulungi nnyo awatali muntu yenna agenda mu maaso nakubeera ng'oba oli awo amukuba ku mukono. Kakati abakulu bagamba nti waliwo n'obusobozi, waliwo possibility ey'okuba nti ebibonerezo bino byombi abizziza omulundi gumu. Kakati ebibonerezo bikakali nnyo byayinza okuba ng'ayolekedde omukulu amanyiddwa nga Michael Katungi gye buvuddeko. Ono nno amawulire gafuluma nti poliisi mu ggwanga erya America wetwogerera ng'eri ku muyiggo era bamunoonya yonna gy'asangibwa naye nga tukimanyi ali mu ggwanga erya Uganda. Kiteeberezebwa okuba nti waliwo n'akasente akajja okuteekebwawo $1 nti singa omufuna omuntu oyo ojja kuba oweebwa ekirabo era ojja kuba okwasaako 2. Ekirabo ekyo tojja bikugamba bwe binaaba bizze. Michael Katungi munnansi w'eggwanga erya Uganda teyali yekka, yaliko n'omukulu amanyiddwa nga Peter Dimitrov Mirichev, ono ng'ava mu ggwanga erya Bulgaria. Kwaliko omukulu amanyiddwa nga Elisha Odiambo Asumo, ono ng'ava mu ggwanga erya Kenya. Kwaliko n'omulala amanyiddwa nga Subiro Osumundi Mwapinga, ono ng'ava mu ggwanga erya Tanzania. Okusinziira ku kye bayise federal indictment filed in the Eastern District of Virginia, emisango gino ginoonyerezebwako mu state emanyiddwa nga Virginia, era nga bagamba nti akabinja kano bano abasatu benkusomedde okuli Michael Katungi ava mu ggwanga erya Uganda, kuliko Peter Dimitrov Mirichev ava mu ggwanga erya Bulgaria, kuliko omukulu amanyiddwa nga Elisha Odiambo Osumbo ava mu ggwanga erya Kenya, kuliko omukulu Subiro Osmondi Mwapinga ava mu ggwanga erya Tanzania. Akabinja kano bapulaninga okuprovidinga oba okuleetera akabinja kali akadiringa mu byokulwanyisa n'ebyenjaga akamanyiddwa nga Cartel de Jalisco Nueva Generation oba CJNG akava mu ggwanga erya Mexico, era nga kagambibwa okuba nti ke kamu ku bubinja obukyasinza okubeera obw'obulabe nnyo naddala we kituuka ku nsonga ey'okudiringa mu njaga n'okudiringa mu byokulwanyisa, ng'era akabinja kano katunda ebintu bino mu bannansi mu ggwanga erya America, nga bye bimu ku ebyo ebyaviirako gavumenti y'eggwanga erya America wansi w'obukulembeze obw'omukulu amanyiddwa nga Donald John Trump okuzimba ekikomera gadde ku nsalosalo yaabwe n'eggwanga erya Mexico. Kakati bino byonna omukulu Michael Katungi ali mu kugenda maaso n'okuba nga anoonyerezebwa nga Munnayuganda ne Munnakenya wamu ne munnansi w'eggwanga erya Tanzania n'omulala ava mu ggwanga erimanyiddwa nga Bulgaria. Ezimu ku nsonga ezo ze zibaviiriddeko obuzibu, naye nga bwe nkugambye abakulu mu kisinde ekya PLU bagenze maaso n'okuba nga bamwegaana, era ssaawa zino bamaze n'okumufulumya mu kibiina kyabwe ekya PLU wetwogerera ng'ali ku lulwe, emisango esigadde agenda giwoza ku lulwe singa gavumenti y'eggwanga erya America enaamukwatako ebinaavaayo bye byenkugambye n'ebirala tujjagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako naddala gwatambula naffe. Watunaba kuba nga osubscribinga ku channel eno, nyongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwatako kade aka notification ako nga bulijjo kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo, ate n'oba nga tomisinga nsonga yonna, kubanga amawulire wano tugakuwa bulambalamba update ku update. Kakati no baba twegattako twegatteko kubanga tukyajja n'amawulire amalala mangi nnyo. Omukutu gwa Red Zone TV Sebabulire Patrick nzemberangawo okubeera nga ate nkutuusaako ebyo byemba nkusakira.